Ochalaba okwanjula n'embaga. Our sweet wife. Shakira wa fe. We bali kunyuma. No way. Banango nye. Osani kido mukorogo. We bali kunyuma. Mwana nazenda mwa nye. Tinge erinnya lya Shakira. Obakize bonna abawala. Bonna gobakize yensonga lwaki tuli wano olwaleero. Bannaye Shakira mwanyinaze Adamu antumye kaŋŋambye ng'erinnya lya Shakira weeriri buli nnyukuta erina amakulu gy'ali. Kituufu oshayininga nga S, oli humble nga H, oli adorable nga A, oli kind nga K, oli intelligent nga I, you're realistic nga R, you're amazing nga A. Banange bali kufuna nekirala ŋŋambye akuteereddemu gano amazzi agalwenzooli anti bagamba kyova onnyirira abooti alabikana. Mu mawulire ag'ebya ssaayansi abakugu bongedde okuzuula obubonero okwolabira nti omuntu byayogera akulimba ekisooka emirundi egisinga obungi aba atemereza ku mukumu amaaso tegawumula. Gwangali muklaba Delta TV webale nnyo webalire ddala tuli wano mukolo gutunyumira oba otulaba.
Mkoko gwa amanyi alhamdulillah. Amina. Assalamu alaikum sebo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange mwebale kola mukolo mulungi. Alhamdulillah Mungu yakoze munange. Bale na kujana manyi. Alhamdulillah. Amina. Tetwasabira wedde banga deni. Shakira wa mujawa. Shakira ngambozi mpanvu. Tegere. Myaka 7 emabega. Nemwenzo basi kyabijika naye alhamdulillah. Chemuzo demo isinzo kundeeta wano. Shakira first of all ali muntu mwesigwa. Muntu I loving. Wabasazeewo kwagala muntu akwagala n'omutima we gonna gonna. Shaka mchala mugumikiriza olw'ensonga bijja bibaawo kwa myaka 7 si mitono walina omuntu nga muli relationship courtship eyo so ebisomoza bwa bingi ate era twasubizagana ng'ababiri nze naye muntandikwa okumufuna namugamba nze yamukyala si girlfriend. Alhamdulillah namugamba yamukyala si girlfriend nangamba nange era mbadde nnoonya husband si boyfriend. Nedda mama inshallah yensonga twese wano nga tulaba kyekiseera ekyofuna abasika. Muwelezeyo kayimba Shakira waffe. Shakira mwezezza kayimba ka katikitiki ndowooza nalale kagwako naye kemuwerezaako kwabimala bungi bwonabona bumugwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi wano bulijjo tugamba naye Haji Kato muto mama. Kumbe bulijjo oli mukulu. Ye mukulu lwa bugagga. Nakituufu lwa bugagga. Jabaleko sebo. Kale santa. Amanya gange nze Haji Kato Wasane. Kwe bayita Nanyini Fair Price Hardware. Ekasasa bulenga. Bannange leero ye gwe taata w'omwana bituufu oba oli taata muto? Nze taata w'obaana lwakuba ni mugagga omugagga takula. Era takula oli tadde yakolamu. Mwana wakumeka Shakira? Mwana ye number 1. Yaguliddewo bonna. Mwana wa mukisa gyonna. Mwana wa tabbu. Mwagala nnyo omwana wange. Salla munkumbira muteera omukisa mu maka ge ne mu maali ye amulongoyesa dunia ne kwahira. Bekumire kuki okubeza wa maka gaabwe sebo? Bekumire kubugumikiza amaka tebagafugira ku nganda na ba mikwano. Amaka bagafugira ku halla. Eno kuba omugumikiza mu bufumbo. Nebaza mukyala wange ajja tinnasanga Samira akumidde omwana oyo amulaze buli kimu amulaze dunia ne ku nkomerero. Sala amusasulemu musera. Nebaza ne maama we yanzalira omwana omuwulize. Saidati Nabukeera. Nebaza ne mama Fadi abadde akola sente eziweredde omwana omufuula kyali. Nebaza ne mikwano gyange baganda bange bafamily nebaza ne Haji Waswa Lutale Huseini omutunzi w'engatto. Yono wano. Gamba ono ye Waswa ye Watabu nnyo. Banenga mulabika bulungi. Nalongo yazala abalenzi. Abalenzi abagolo abantu abalina amafuta. Era baliko omusayi gwa sente. Kituufu. Abalenzi abagagga abalenzi abagalwa abantu. Oli otya leero? Mpulira bulungi nnyo okulaba nga tufumbizza muwala waffe. Abawala abasinga tebafumbirwa. Tufunye omukisa gw'amaanyi mu family. Mukanda osoko mwe kafuba. Katabu nnyo. Naye mwalwanako mu buto bwammwe. Naye nga twesonyiwirawo. Yalinga bakula entalo. Ono nze. Ati onanzalawa. Naye kati akkiriza. Ala yataasa. Kati ani mama gwe yasinganga okwagala? Nze. Ono wamputtu. Abagole baffe kye mbabuulirira. Kwesiga Katonda na bugumiikiriza na kwerekereza na kwesonyiwa munne kwesonyiwa muli kimu ekiba kimutuuseeko nzikiriza sebo kyawakana mwekwate mwengalo eri bwetu kano kyali mukulaba Delta TV tukole obwedda tuli mukwebuza ani yazaala omwana omuwala omulungi bw'ati ate n'abeera nga tasaze bazadde mami ono mannaye mami naye nga mulungi ye ate ng'onyumye nnyo mashallah olina ne dimpo assalamu alaikum oli otya leero wajati Jendi Sharita kugamba otya Sharita ndi wano
bajja. Amina. Mwebale tubeererawo. Amina nyabo. Biki byolowooza kati? Essanyu lingi lyanzise n'obulago. Obulago owulira bufu bwafudde lwa ssanyu. Kubanga si kyangu okutuuka ku kkula kituufu y'okufumbiza omwana. Era abaana bayita manju ogenda owulira manju. Naye alhamdulillah twebaza Allah olw'ekyo kyatutuusizzaako. Omwana obutatuswaza. Amina. Yeebale butaswaza ddadi we. Kubanga ebbanga lyonna abadde ne ddadi we nga siriimu mu Uganda. Naye barakallahu fiikum yeebale butatuswaza. Amina nyabo. Oyagala mugamba ki kyabayesigamako okubeezawo amaka ge? Sirina kyenyinza mugamba okuleka alina kwesigamira Allah mu buli nsonga yonna agikwase Allah. Obufumbo mulimu okusoomoozebwa kungi ne bw'abanga alina kyalaba ekimunyizizza yesigamire Allah asalengayo era akabbiri abikwase Allah. Mungu nga mugagga. Amina la amina. Allah wakitiibwa. Banayo obululu amina. Obululu buliwa. Banango omugole. Sharita. Uli otya? Impossible mkwano. Ate onyumye ennyo ku mulundi guno. Webale kusima mkwano. Banayo kikoze otya? Alhamdulillah Allah byonna. Byonna Allah yabikoze. Yabikoze. Banange webale butaswaza bazadde bo. Nange bambeererawo. Tola sibaswaziza mkwano. Era. Shakira omwami wamugjawa. Twesanga ku mulimu mkwano. Okay. Umaze naye banga ki? Banga lyo ddene. Abadde nga waali paka lwazze. Biki ebisinga okuleetera okumwagala? Alhamdulillah eddiini ddyo. Ate ekirala muntu w'abantu. Siina mukwano gwange mulagana atamwaniriza. Asanyuka ne bazadde bange nawe nababulaga ne bagamba oyo mikwano gyange gyonna ne bagamba atokyusa ne gamba alhamdulillah kuba kizibu okuleeta omuntu abantu ne bamusiima naye omuntu buli gw'omulaga nga amusiima kiba kitegeeza muntu mutuufu. Njagala okugamba nti mwagala nnyo era yebale naye kumbeererawo. Kale bambi neyanza nnyo Amina mukwano mweka haga ko zabalala. Njagala okwebaza ne ddadi wange kuba ye alhamdulillah badala taba kuba ye ne mami simanyi oba kino kyandibaddewo naye nga sinabebaza era nsooka kwebaza Allah kuba Allah yatuusizza ku kino nekuddako bazadde bange mikwano gyange baganda bange bonna Hajara Ashrafu Fayi mami wange Nasanga Shamira ankuziza okutuuka wano naye nsaba Allah amuddizeewo ekisinga obulungi. Okyalaba okwanjula n'embaga.